Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddwa ez'obuwanguzi duwa eziyambibwa kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru wa ggwanga nga pasipoti zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu oba maze otuuka ku buwanguzi amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe ennamba yange eri 0703546931 ne ku whatsapp kweri 0703546931. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa ez'obuwanguzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Biki omubaka byatateekeddwa kukola? Okuzimba n'okuddaabiriza enguudo, entindo, okuzimba amalwaliro n'amasomero mu constituency si buvunaanyizibwa bwa mubaka wa paalamenti. Tekikakata ku mubaka wa paalamenti kusonda nsimbi za mikolo ng'embaga, okuziika oba okusasulira abaana b'abalonzi ebisale by'amasomero. Omubaka wa paalamenti gwe walonda ateekeddwa kukiikirira n'okutuusa ebirowoozo byo mu paalamenti y'eggwanga. Omubaka wo ye mukiiseewo, tuusa eddoboozi lyo. Obubaka buno bukutuusibwako paalamenti n'okutuusa ebirowoozo byo mu paalamenti y'eggwanga. Omubaka wo ye mukiiseewo, tuusa eddoboozi lyo. Obubaka buno bukutuusibwako paalamenti ya Uganda. Mu Busoga kyamaze dde okubeera ng'ekintu kyanirizibwa mu kaseera kano omukyala ine bantu ne taata ise bantu abeera ise bantu yes omusajja ye ise bantu kyabazinga wa Busoga n'omukyala mama Busoga ine bantu Jovia Mutes olunaku olwaleero bakubye babuulidde ensi nti bakubyewo ezadde tebazadde olunaku olwaleero naye ati olunaku olwaleero gye basobodde okuvaayo okutegeeza ensi nti Mukama omutonzi nannyini nsi asobodde okubavunnumulako ekirabo kyabalongo. Yes. Omukyala nga bw'ogenda maaso n'okuba nti omulaba abadde amaze okuba nti akwata abaana be ababiri abo nno bonna ba bulenzi. Yes, okusinziira nga Ssaalongo kati kyesimanyi eno mu Buganda Ssaabasajja Ssaabalongo kakati Mbusoga kibeera kitya abeera Ssaalongo Jowero munnange Musoga munnange ntaasaamu abeera Ssaalongo yes abeera ani Isaabirye ne Ssaalongo yes congratulations okay kati tufunye ine bantu ekigambo kye wakangamba kinirabidde Isaabirye ne Naabirye tufunye Ssaalongo ate nga obwakabaka bwa Busoga bumwenyumiririzaamu ne maama omulaba akamwenu impulira esanu lyempulira lya mwoki wa Gonja Gonja Yesu manyi we bamuyita mu Lusoga Gonja bamuyita batya Jowero asigala Gonja okay kale ngenda kuba nkuwa artist ebimu ku ebyo okuvira ddala ku mwaka gwa 2023 omukolo guno lwe gwabe mpulira njagala onteekewo walinga n'ekifaananyi ky'omugole nkirabawo ekifaananyi kya Nnaalongo oba Ssaalongo nga waakiriwo ekiri awo pavini tontabula yes nange eryo lyessanyu lyange gomanyi kyekitegeeza abafumba abafumbirwa mu mwaka gwa 2023 mu 2025 ne bakubawo ezzadde ate eritali lya mwana omu ate ne bakubawo ezzadde lye bazadde nga bonna jendem balenzi ekyo kintu kinene bannanga omukutu kwoli abaguyita Vika exclusive nyabo oba sebo eyakatwegatako video nkisaba soko jimpereka like kijambeko kubanga edduka ku misinde gy'amaanyi information esobola okubeera ng'etuuka ku oyo ayagala okugiraba okosako n'okuba nti agiwuliriza mukadde atatwegattangako nkusaba mbutongole twegatteko osobola okubeera ng'ofuna latest updates ne latest information kijja kuba kikuyambako okufuna updates mu mbeera emu oba mu mbeera endala. So now olunaku olwaleero kyabazinga wa Busoga omukulu William Wilberforce Gabula Nadiope owokuna
wamu n'omukyala Jovia Inebantu Mutes era Inebantu lyerisooka Inebantu Jovia Mutes bamaze okubeera ng'ate bategeeza ensi nga Mukama Katonda bwe yabasiimidde n'abatunuuliza omukisa omunene ddala mu bufumbo bwabwe n'abavunumulako ekirabo ky'abaana babiri. Okusinziira ku Kyabazinga agambye nti olunaku olwa nga August ennaku z'omwezi 27 basobola okubeera nga bareceiving ekirabo ky'abaana bano, which means nti ennaku z'omwezi 27 omwezi gwe tukubya amabega maama Inebantu Jovia Mutesi olubuto lwasobola okubeera nga lumusimba era bwe batyo yoga nga Mukama bawadde ekirabo ky'abaana abo babiri. Eno dadi Kabaka wa Busoga akutte kibebi ekimu kye yamaze dde okubeera nti awa erinnya abaana babayita batya, abaana babawadde dda amannya. Omwana omu gwakutte side kati ye Prince William Ethan Nadiope. Omwana owokubiri gwakutte ye Prince Arnold Eli Nadiope. Bano abaana bonna bazaaliddwa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi gwa August omwaka guno gwennyini 2025. Kakati Busoga eyongeredde okufunvuwa. Yes, waliwo omwana yayimba akayimba ne kagamba nti funvuwa baba n'obwa Kyabazinga ayongera okubeera nga awangaala. Okuwamuko ku moments lwaki I'm happy for these people. Simanyi oba olinako ku butambi obw'omukolo. Inebantu bannange yawa speech eyali empitirivu okuzaama. Ebirungi bye yayogera ku Isebantu Kyabazinga byali mu butuufu tebisobola kubeera nga abikuleka kyekimu, naddala ng'oli mu mukwano oba naddala ng'onoonya muntu asobola okukamfatinga, omuntu asobola okubeererawo mu buli mbeera. Speech ya Inebantu gye yawange ennaku z'omwezi 18 omwezi gw'okumeka ogw'e11 mwaka gwa 2023 olwo nno lwe lunaku embaga yaabwe lwe yagenda maaso n'okuba nti happeninga. Gwali mukolo munene, gwali mukolo gwa kitiibwa era obwakabaka bwa Kyabazinga bwali mu ssanyu jerere. Mama Kadaga Rebecca omulabye ku mukolo ogwo yaliko, ku mukolo ogwo kwaliko abagenyi ab'enjawulo lwakuba gwatwalibwa nnyo saidi y'Abaganda baffe aba NRM. NRM fraternity yonna kumpi yali eri awo ku mukolo ogwo era security yali nene nnyo. Ajeno Muhozi yaliko n'abantu ab'enjawulo besobola kubeera nga nkumenyera Sekino. Bano babagatta zaali ssaawa 7 n'eddakiika zaali 43 nzijukira bulungi. Wali mu Christ Cathedral e Bugembe Jinja City. Yes, bwe mbasirabidde ate nga nzijukira kyekituufu. Zaali ssaawa 7 n'eddakiika 43 zennyini lwe babateekako empeta era buli omu lwe yakuba ekirayiro mu maaso ga munne mu nkuyanja y'abangi. Obwo bwe bumu ku budansi abakulu bwe bagenda amaaso n'okuba nti bazina nga bajaguliza ekirabo eky'omukwano ogutongozeddwa mu maaso ga Katonda mu Lwatu ng'ennaku z'omwezi 18 omwaka gwa 2023. So lyali ssanyu jerere obwakabaka bwa Kyabazinga nga bufuna omukyala maama Inebantu oluvannyuma lw'akabanga nga Kyabazinga talina mukyala officially Busoga gwe yali ajanjulidde. So ssanyu jerere mu kaseera kano okulaba nti waakiri omukwano gusobola okuvaamuko ebibala. Oyo ye maama Inebantu kakati nakawere wannaku bunaku okuva nga 27 guli tugumazeeko ng'ennaku z'omwezi 31 leero nnaku z'omwezi 1. Kati awo wetukolaki? Awo wetuli. Okusomozebwa kubadde kungi mu laavu y'abana ababiri ng'era omukwano omulala. Tukkiriza nti as long as abantu bakkiriza ne babeera baagalana wabaawo challenges ze bakolaki ze basanga. Otherwise singa tewabaawo challenges, singa abantu tebaawukana kubanga kiri mu buwandiike obutali mu bwino wabula mu buwandiike bw'emitima gy'abantu nti abantu waliwo batuuka ne basowagana ne balema okukkaanya. Ekyo kyokka kibaviirako okuba nti basobola separatinga buli omu n'abanga akwata makubo ge. So congratulations eri omukyala agumidde ebingi mu bufumbo bwo. Congratulations maama wa Busoga omukyala Inebantu Jovia Mutesi. Yes. Rumors zibaddengawo emabega
ezigamba nti baayawukana, waalingawo rumors nti omukyala bamusiba busibi, waabaddengawo rumors ezatuuka okubeera nti oba oliawo zeebuuza n'okubuuza kyabazinga yawambibwa mu busoga nga tebakyamulaba, kumbe kabaka waabwe yali yafulumamuko bweru wa ggwanga ng'alina ndowooza emisomo gy'agenza okuba nga akakkalabya. But later kyabazinga yamala n'akomawo, era kabadde akabanga kawanvu nga tetulaba maama na taata owa busoga, oba nga tetulaba ine bantu neeyise bantu. Oluvannyuma lwa byonna nga tetubalaba bombi, tufunye ekifaananyi ekirungi. Nze ng'omuntu nzikiriza nti there is that moment gye weetaaga mbulamu okubanga oli weka ng'omuntu nga toyina bingi bikusumbuwa, toyina bikutaganya, toyagala stress na kerere y'abalala, oyagala just kimu concentration osobole okugusa mission yo. I think mama Jovia Mutesi ine bantu yali yeetaaga that space ey'okusobola okulaba nga agenda atuuka okuzaala ng'ali mu mirembe gye egitayina agamba. So mwawulirako ku speech ya ine bantu pavini mpaako ku speech ya ine bantu wali nga babagatta, waliwo eri empanvu video yali ya NBS, awo baali mu kyaki nga babagatta, then waliwo n'ebigambo ine bantu byayogera nga bamaze okubagatta bamiitinga batya ne ise bantu. Yes, kasooka ompeko ku ebyo ebigambo tubiwulire. Yes, sinnafuna ddoboozi. Nenda kwebaza baba olw'okunenda, olw'okungemaku okutuuka olunaku luno, era byonna byonna bye wasuubiza wabituukiriza. Nsiimye ino era nkusuubiza nti tiddakuyiwayo. I'll make you the happiest man in the world. Oluya olw'eigenge, oluya olw'ebuziga, oluya olw'ebudumbula, tujja lugaziya. Some confusion eyo. Nakoba nti gwe nayogeraku naye ankubire ku torch mu nsonga eyo, nje nkozi nsigale Makerere, era omukwano gwe nafuna gwe nayogera naye yali ni baba. Yankoba ati nze nasoma economics, kola accounting and finance, wabanga nanakunumira tubone bonaba. Nayolekera enkozi nasoma nabita, bwe nabita yandeta. Yakoba ati webale kusoma, era yankuba akama. Chenebaliza Katonda n'okumpa confusion eyo, singa kyali confused na mbeti mbonso. Awo niwe nayaganira my best friend baba. Bwe yankuba akama era yankoba ati nga bwe nkubya akama kano ayinza kweyongerayo nsome. Ya joininga his PhD yatandika. Namkoba nti bwe nawona atandika ze
kakati ojja kunfunira n'ekali nga bali mu church babateekako empeta Ssaabasumba nga wali kuba jjukira bulungi Ssaabasumba ye yabagatta ate nzijukira video eyo nayo giyina nagikuwadde. So now mu confusion eyo I think ng'ennaku z'omwezi 19 ye yali highlight y'omukolo kuba omukolo twagulimu nga 18 ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa 11 2023 kati nga 19 twalina okujja buli mugezi we bagattira ngenda kubawako sound owulire engeri ebigambo omukyala ine bantu gye yabipackagingam ng'akuba ebirayiro mu maaso ga Ssaabasumba Kazimba Mugalu ye yabagatta then ne isemtu ng'agezaako okwogerezeganya mbadde wali ku confusion buli muntu ku nsi walisanye n'omukazi ng'ali mu confusion wabuli wosanga omukazi ng'ali mu confusion bw'omuddaabiriza obulungi atuuka mu mutima gwe nakkiriza nti confusion yeri oba akateebe ke yali atubiddemu kaali kateekeddwa okubeera nga kabeerawo okusobola okusisinkana which means nti omukwano gwajja okuba nagwo ku sayidi gy'oli gujja kubeera muyitirivu era ndowooza olabye ebirabo ebivudde mu confusion abaana abo ba prince katufunye prince sayidi ne prince sayidi endala congratulations Kyabazinga congratulations ine bantu congratulations Busoga people ewuno Kyabazinga yakajjaveko eddakiika 6 eziiseeko emabega so Eli ne Nadiope ne Prince William Ethan Nadiope mwebale nnyo okubeera nti muwa Busoga akamwenu yes omukubana gwe bakutte ye Prince Ethan then omulala ye Prince Arnold and Ethan yes kakati mama simanyi oba mama ine bantu yakutte Ethan oba tata yakutte Arnold but bonna ba Prince and bonna ba Nadiope kati wano baba balonda Kyabazinga ddako balondaani ku bana abaana bonna tebasobola fuga wamu kule no Busoga si nsikirano they just pick they choose okay olulyo batambulira mu lulyo ne basanga omu ku bana abaana tekati awo nayo nga anyway bwe buwangwa soko wali Ssaabasumba abaga tuulire eddoboozi eryo sina ddoboozi omuddu wo William n'omuzaana wo Javiers babeera omujulirwa n'omusingo mu kwagaana kwabwe okutukuvu okutaggwaawo mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. ogwe gumu ku mukolo we bagattibwa mu kaseera ako bembanga mujjukira bulungi mwaka gwa 2023 ennaku z'omwezi zaali 18 gwali mwaka gwa mwezi gwa 11 yes abagattibwa bulungi ne bafuuka omukyala n'omwami abajjuvu mu mateeka ate era ne mu ekereziya ndowooza byebyo sigenda kubeera nga nsukakoko wano naye nga Busoga thank you so much okukwata ine bantu obulungi omukazi okuzaalira kitegeeza nti bangi
ku saidi ababe bamuyisizza obulungi naawe kenyini oba omulabiridde bulungi. Banange ndabye ku Nakawere ine bantu ng'anyirira, ndabye ku Sekawere yennyini nga naye ali happy olw'ekirabo ky'abaana bakoze eki bafunye. So sigenda kusukkakoko wano ndoza kambaleke mubeere bulungi. Acidic vocals walizemu n'otuddiramu akayimba kafunvu wa baba nga mulimu erinnya lya ine bantu. Yes, ayakayimba nga mulimu erinnya lya ine bantu. Alina kyakoledde Busoga. Ekyo ekirabo maama kyawadde Busoga. Balongo babiri bwe paba gwe kye kirabo okimanyi. Singa kigudde ku penge. Nga yababuulira engeri ine bantu gye yazaddemu. Kale mubeere bulungi. Mweraba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi, duwa eziyambibwako ngo ofukamidde ku kyoto ekyo ky'olabaawo ekiyitibwa kanoonya, ekikunoonyeza obuwanguzi, ekikunoonyeza amaanyi, ekikunoonyeza okufuna, ekikunoonyeza emirembe mu dduniya. N'oba nga oli bweru wa ggwanga pasipoti zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa, ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empekeze ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku. Ekinyeebwa bwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo, Allahumma gafili wallahi yazukuna salatu wassalamu bamaze tuka ku buwanguzi. Amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ey'obuwanguzi ey'ekibala, okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emmaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703 54 69 31 ne ku WhatsApp kweri 0703 54 69 31. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biki omubaka byatateekeddwa kukola? Okuzimba n'okuddaabiriza enguudo, entindo, okuzimba amalwaliro n'amasomero mu constituency si buvunaanyizibwa bwa mubaka wa paalamenti. Tekikakata ku mubaka wa paalamenti kusonda nsimbi za mikolo ng'embaga, okuziika oba okusasulira abaana b'abalonzi ebisale by'amasomero. Omubaka wa paalamenti gwe walonda ateekeddwa kukiikirira n'okutuusa ebirowoozo byo mu paalamenti y'eggwanga. Omubaka wo ye mukiiseewo. Tuusa eddoboozi lyo. Obubaka buno bukutuusibwako paalamenti ya Uganda.